okwaniriza ku Lugonvu show nenkobaza okubanga otwegase kuona ku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali wabweru wa Uganda mbeebaza simanyi bwe nnyinza kubeebaza naye nga nyongera okubasaamu ekitiibwa nkimanyi nti nga tuli wamu tusobola okukyusa enkya yaffe kubanga tutandika na lwaliro mu biki bye tukola endaba gy'olabamu ebintu oba oliawo egenda kuyamba kinene okumanya wa gy'ogenda okudda na kiki ogenda okuzzaako abantu bangi bandibadde basobola okukyusa leero yaabwe naye tebasobola kulengera bintu nga balina birengera eggulo yaabwe kyewandibadde olwaliro wandibadde okikyusa ggulo naye olw'okuba nti eggulo yakuyiseeko tosobola kukyusa lwaliro wabula ate olw'okuba nti olwaliro lunaggwako osobola okukyusa enkya n'olwekyo gamanye nti bw'onaakyusa endaba gy'olabamu ebintu obulamu bugenda kukwanguyira njogera n'abantu bangi y'ensonga lwaki nfuna bingi ebyokwogera mpuliriza abantu bangi buli omu alina okusoomozebwa kwe kwayitamu ng'omuntu buli omu alina embeera gy'ayitamu n'abalina obuwanguzi babulina njagala okuyozayoza abo bonna abatuuseeko ku buwanguzi abaliko bye batuuseeko n'ogaa nti nze oba oliawo kino nkituuseeko lwa kino kyenkola tewali kiruma ng'okuba ng'olina omulimu gw'okola naye ng'obala myaka tewali kiruma ng'okubeera mu kampuni ng'ogaa nti ngimazeemu emyaka 3 myaka 4 myaka 5 myaka 10 ekibuuzo ekyetima ekiba kiddako nti kikyolaga ku egyo emyaka 10 gy'omazeemu eyo kampuni bwe kiba nga tekiriwo weezuule either sente ezikuweebwa ozikwata bubi oba oliawo ezikuweebwa tolina busobozi kuba ng'ozizaaza okubaako nekyolaga okusomozebwa kuba kungi bwe kiba nga kiyingiddemu okubala emyaka tegiba gya bukulu wabula n'egyo gy'omaze mu kifo ky'omazeewo tetwogera ku mirimu kwokka twogere ku Kampala oli omu ku abo abajerega baakajja mu Kampala era ogamba nti ffe bamu ku baasooka mu Kampala najja 2006 najja 2007 naye kiba kya buswavu yajja mu 2017 ng'asinga gwe yajja mu 2007 naye ng'okulembeza kimu nti gwe wansanga mu Kampala yakusangamu naye oliki kitutwala ne mawanga ag'ebweru kyabulabe nnyo okubanga gw'ojerega abaakalaba ekyeyo era ng'ogamba nti mwakakiraba mubuuze ffe abaakibaddemu ffe twajja 2011 twajja 2014 ng'oyogera emyaka mingi gy'omaze ku kyeyo era ng'ojerega bano abaakagenda ku kyeyo ekibuuzo ekyettima ekiddako nti ebbanga eddene ly'omazeeyo biki by'olagamu expiry date mu buli kintu nkulu nnyo n'okwefumitiriza nti singa omukisa gwe nnyina ku lwaliro guggwawo ki ekigenda okuddako tubala nnyo noga nti nze ku kyeyo mmazeeko emyaka bwe giti maze ebbanga bweti nga nkola mu kampuni eno maze ebbanga bweti nga ndi mu kitundu kino naye kikyolaga kwegyo emyaka gy'oyogera oba gyonna gikusaze busaze kwe kusoomoozebwa nkigamba nnyo abantu nti ekimu ku bitulemesa okutuuka ku bye twetaaga bye birooto ebinene ebitali bibi naye lw'olikeera ku makya n'omanya lwaki obeera ogenda Masaka n'osooka weetooloola oti enguudo n'ozivuga bw'oti lw'olimanya lwaki baazikola bwe batyo n'obulamu bw'ensi eno bwe buli obulamu bwaffe n'ejjane yaffe ey'obuwanguzi eringa bw'olaba oluguudo teruli straight bw'ogezaako ebintu ebirinnye straight ogenda kugwa mwala ogenda kugwa mu mugga oluusi twetaaga okusooka okwekooloobya naye nga bwe tugenda weewo lwaki waliwo bye tutasobola kutuukako directly naye ng'ate bw'oyita emabega n'oyita eno n'oyita eno osobola okubituukako abantu bangi bandibadde batuuka ku buwanguzi bwe baagala naye lwakuba balowooza nti obuwanguzi bwe baagala buli maaso awo agenda kuyola buyola buvumbagatire apaana obuwanguzi bwe weetaaga it's a gradual process ogenda kugiyitamu kimu ku kimu kimu ku kimu ddaala ku ddaala nga teweerabidde nti waliwo okugwa nga teweerabidde nti waliwo okuseerera nga teweerabidde nti waliwo okunyigirizibwa nga teweerabidde nti waliwo n'okulwanyisibwa obulamu bwaffe n'olugendo lwaffe olw'enkulaakulana lulinga bw'olaba ekijanjaalo okukisimba okisimba nga kinyirivu era nga naawe okyagala okyerekereza n'abantu bennyini abatukwatako beerekereza bingi naye wakati mu kumera kiyita mu kusoomozebwa okutagambika omuli okunyigirizibwa ettaka
omuli okulwana okwasa ettaka okufuluma, omuli okulwanyisibwa omusana, omuli okulwanyisibwa enkuba, omuli okulwanyisibwa ffe kennyini abandibiridde ne tubirinnya. Y'ensonga lwaki olaba mu ngendo zaffe twebuuza nti kati n'ono owange naye yanwanyisa. Tulinga kijanjaalo. Omuntu yennyini agenda okubikungula abirye abeera abiyitamu ng'agabattuka n'abirinnya. Era naffe bwe tuli abantu be tukolerera basobola okutulwanyisa. Abantu be tulwana tulabe nga tuba bulungi babeere bulungi basobola okutufuukira ekizibu. Naye byonna mu byonna tebikulemesa kusigala ng'otambula singa oba ng'okyalina obulamu. Beera nga kijanjaalo ky'olinnya ne kyeweta, bw'ogenda bwe kiba nga kyalinamu amaanyi ne kituka mpola mpola ne kidda ku kkubo. Kubanga gwe ne bw'onaakeera ku makya ne weekwasanga kati olwaliro ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa mwenda omwaka 2021 abali ku YouTube abali ku Facebook of course mugifuna a day or 2 days before after. Naye bya walowoozezaamu nti wadde nga lumu omwezi gwa mwenda esigadde emyezi 4 tegikyawera okumalako omwaka 2021. Ekibuuzo ekisookera ddala okubeerawo nti emyezi 8 egisooka gitutambulidde gitya? Wakati nga weekwasa COVID-19 tunuulira mu bantu b'otambula nabo. Tumala obudde bungi nga twekwasa, tumala obudde bungi nga tunoonya excuses, naye ne tutamala budde nga tunoonya butya bwe tutambulira mu nsi eyo erimu bye twekwasa. Singa kwali kwekwasa, bangi tuzaliddwa mu famire ezisoomooza. Naye bw'oteerwanako kubanga ozibukuka okuva mu ekyo kyoyagala okwekwasa ogenda kusigalayo. Ng'oga nti anti ffe munnange tuli bwe tutyo, anti ffe twazaalibwa mu kyalo, oli ajja kubuuza nti mu Kampala bani abaazaalibwa ku State Square? Era nga tebaliwo. Naye bw'onaamanya nti wakati mu kusoomoozebwa waliwo abatalaba kusoomoozebwa okwo, abasigala batambula, wadde nga abaali banguwa batambula kasoobo, wadde nga abaali badduka batambula beekuula, naye nga basigadde batambula. COVID-19 we all agree nti waali. Era ffenna tukkiriza nti obuliawo gavumenti eyinza okuba nga erina bwetulyazaamaanyiza. Naye ekibuuzo ekiriwo nti ogenda kubeera nga okomplaininga olwa gavumenti paka ddi? Ekibuuzo ekiriwo ogenda kubeera nga okomplaininga olwa gavumenti okutuusa ddi? Kusoomoozebwa kw'amaanyi. Tuyina ffe kennyini okutuula ne tugamba nti naye abalala baba nga bakikoze, lwaki nange sikisobola? Bwe baba nga abalala basobodde okutuuka ku buwanguzi, lwaki nange sisobola kutuuka ku buwanguzi ate ng'osobola? Nyina mukwano gwange omu gwe nali njogera naye ne mugamba nti bw'oba wazaalibwa mu famire, kati ffe abandi abamusobola okuba nga mukitegeera era mumanyi kye njogerako. Abantu bangi tuzaaliddwa mu families ng'ennyumba yammwe weeri tewasobola kutuuka wadde mupiira gwa pikipiki nga muyita mu lusalosalo okutuuka ennyumba weeri, ng'era bangi beebuuza nti matiriya agizimba yatuukayo atya? Wakati nga beebuuza matiriya agizimba bwe yasobola okutuukayo, era nkukakasa bagenda okwebuuza nti emmotoka yatuuseeyo etya? Abantu bangi tuzaaliddwa mu families ezisoomooza, tuzaaliddwa mu famire ez'okunyigirizibwa, tuzaaliddwa mu famire ezitamanyi wadde kalungi ku nsi, naye nga ffe tulina okubyetuusaako. Ennyumba amaka ge wazaalibwamu tegaliiko wadde ekkubo likutambuza, kati sooka okole ekintu kimu, noonya teekawo ekkubo lijja kukubanja emmotoka ate ogenda gifuna. Kubanga abo bonna abazifunye tebaazaalibwa mu galagi. Tekikwetaagisa kuzaalibwa mu galagi, tekikwetaagisa kusula nakawa ku bondi okusobola okufuna emmotoka. Y'ensonga lwaki bangi abali enakawa naye nga tebalina amamotoka. Osobola okukyusa obulamu bwo gwe kennyini. Nkigamba nnyo abantu, era nze waliwo ebibuuzo bingi bye mumbuuza nga naye lwaki kino? Lwaki? Abantu tulina ebirooto ebinene naye nga tetuli beeteefuteefu kutambulira mu makubo agagenda okuba nga gakutuusa oba nga gatutwala ku birooto byaffe. Omuntu aloota okusiika paani, tunuulira chapati,
tosobola keera ku makya n'okwata engano y'obuwunga n'ogisawali n'ogikanda n'osiika nedda. Waliwo enteekateeka y'okusala obutungulu, waliwo enteekateeka y'okusaamu amazzi, waliwo enteekateeka ey'okusaamu bamuyita kyapamandaazi oba enteekateeka eyo gye tuyitamu y'enteekateeka y'enkulaakulana, y'enteekateeka y'obuwanguzi bwaffe, era abaagala ebyamangu bamaliriza bakomye mu kkubo. Olwaleero nno nazze kwogera ndowooza ku nsonga ndala, era muludde nga mumbuuza ekibuuzo kino. Mwami Lugonvu, omusaala ogw'emyaka 2 ku kyeyo gungulira poloti ne guzimba ennyumba ne ngimaliriza ne nsigazaako ez'okutandikawo bizinesi? Ansa ziri 2. Ansa esooka ey'amangu nedda, kibamaze amaanyi. Ansa esooka ey'amangu nedda, wabula waliwo ansa ekuddibwamu nti kisinziira wa woozimbye, era kisinziira ozimbye ennyumba ki, era kisinziira bizinesi ki gy'oyagala okutandika. You get me? Kakati bino njagala tukole simple calculation ffenna. Njagala otunulire nti buli mwezi ofuna akakadde k'ensimbi, ogenda okukasindika otuusa $85,000. Emyezi 10 bwe bukadde 8.5, emyezi 2 bwe bukadde 17. Kibale nti nga weegobyeko eŋŋanda buli kimu weegobyeko obuweereza na buli kimu obuyambi, buli bbanga lya myaka 10 ogenda kufuna ekinene ennyo obukadde 20 maximum. Ekibuuzo ekiddako nti obukadde 20 bugenda kunvuga kuntwala wa? Ekibuuzo ekiddako nti obukadde 20 bugenda kunvuga kuntwala wa? Kakati we tudirayo ku drawing board nti njagala poloti, naye ekibuuzo ekiriwo nti bwe mbanga njagala poloti gyenga jagala ngenda gigula wa? So okusinziira ku bw'oyagala, naye okusinziira ku busobozi bwo n'obwetaavu. Weetaaga poloti era wandyagadde okugizimba emuyengo, okugigula emuyengo oba emunyonyo, naye obusobozi bwo bwemuyenga oba bwemunyonyo? If the answer is no, sooka ononye nti ensimbi zo zigenda kukola kino era zigenda kikola wano. Kyekisookera ddala nti ssente ezo z'ofunye wa we zisobola okgenda, osobola zituuzaawa? Bw'ozula wosobola okuzituuza yo ogenda kutuula ku bunene bwenkana ki? Njogera ku ttaka. Kyabulabe nnyo omwana okubanga ali mu Arab countries ng'ateekateeka gula poloti ya bukadde 25 bukadde 3 ng'omusaala afuna gwa kakadde kamu. Kitegeeza kigenda kwetaagisa emyaka 6, kubanga gy'okoma oggula poloti mu kifo ekikulaakulanye gye kigenda okukoma okusaba ssente empitirivu okussaawo ennyumba egwanawo. Togenda keera ku makyaggula munyonyo mu bagagga oteekewo akayumba akalayisi. Apaana, kigenda kuba kizibu. Kikwetaagisa ki? Sooka weesome, sooka weezuule, ogwana ki, ozitowa ki? Omwana bw'obanga tugambe nti oggyeko obukadde 10 oba okuguliddeyo poloti fuuti 5 ku 10 ey'ekyapa empigi osigaze obukadde 10, sooka obuuze nti obukadde 10 obusigaddewo bugenda kuzimba nnyumba efaanana etya? Olina obukadde 10, ki ekikusituza pulaani oba ekikusituza ennyumba ey'ebisenge 4 n'amaddiiro 2? Onaagisobola? Ekyetaago kyo mu kusookera ddala si kya nnyumba ya kirooto kyo, wabula ekyetaago ekisookera ddala ky'ekyokuvaako mu bupangisa. Bw'onaaba ofunye omukisa omulala oyongere okusenvula, naye okusomoozebwa basingako balina nti tebeegera, oba ebeera excitement oba butamanya. Nze naawe njagala tubalemu mpola mpola ku bukadde 10 bukutuusa wange olina poloti. Sooka omanye nti ennyumba gy'ogenda okuzimba, ogenda kuzimba nnyumba ya kigero. Zimba ebisenge 2, ozimbe n'eddiiro nga ggazi nga lisobola okubako ne kapiisa akaprovidinga nga ka dining room, oteekemu kitchen ng'eri munda. Kisoboka omuntu akubira pulaani nnyumba ya bisenge 2, oteekemu eddiiro nga ggazi, ka kitchen n'ekinaabiro munda nga mwekiri. Akakayumba kagenda ne ku poloti ya fuuti 5 ku 5 n'osigaza olujja w'oteeka parking n'okusiba ekikomera.
kakati bw'omala okumanya nti weetaaga akayumba ka bisenge 2 n'eddiiro n'ekinaabiro kagenda kutwala amatoffaali ameka nti kagenda kutwala amatoffaali 1,000 ako bwe kaba nga kagenda kutwala amatoffaali 1,000 buli toffaali lya mmeka liba liri 2,250 kisinzira wozimba waliwo ne mu byalo eyo ng'etoffaali lya 8 kati twogera ku bitundu ebiri urban liba liri ku siringi 2,250 kitegeeza nti amatoffaali 1,000 ga bukadde 2 n'ekitundu ku kayumba ako ogenda kwetaaga ensawo za seminti mmeka gamba nti kansooke ngula ensawo za seminti 5 zibeerewo ensawo ya seminti emu eri ku 2,800 ensawo za seminti 10 za mitwalo 28 ensawo za seminti 10 za bukadde 2 n'emitwalo 9 kitegeeza nti ensawo 5 za kakadde kamu n'emitwalo 4 gatta ku 2 ekitundu bw'amatoffaali bwe bukadde 3 n'emitwalo 9 obukadde 3 n'emitwalo 9 tuli ku gundi ya bukadde 10 tusigazza obukadde 6 n'emitwalo 10 okyayina ensonga y'omusenyu manya nti mu nnyumba yeeyo kana akamotoka akabox kajja kutambuza obumotoka 2 bali emitwalo 65 roughly round figure ke kakadde kamu n'emitwalo 3 akakadde kamu n'emitwalo 3 gatta ku 0 kitegeeza nti material ow'amatoffaali omuyina oyina seminti atandika olina omusenyu osigaze okukwatayo akakadde kamu okateekaawo kakolenga emergency bwe kakolanga emergency kwerinda twagalayo emiti twagalayo emisumaali twagalayo mazzi kitegeeza nti akakayumba nga bwe nkakubalidde akootunulidde okujja mu bupangisa naawe obeereko ewuwo nga tewali akonkona tukawa amatoffaali 1,000 tukawa ensawo za seminti soke tukawa 50 tukawa zino emmotoka zino zetwogeddeko ez'akabokisi emmotoka 2 ez'omusenyu emu plasita endala nyanja kitegeeza nti ogenda kufuna oba ogenda kuddako okubala leba wa sente mmeka akakayumba bwenaafuna mukwano gwe ajaga nti leeta obukadde 2 ategeera ng'amanyi n'ekyakola agambye leeta obukadde 2 kitegeeza nti obukadde 10 bugenda kutandikira ku nnyumba eyo bwe gimale paka ku wall plate osigalire ekintu kimu kugirabako ogambe nti kati njagala zisereka obale nti bbaati lya roofings oba lyena kasanvu galinnya ennaku zino bala emitwalo 5 akakayumba ke tubaze kabalira amabaati 40 amabaati 40 ku mitwalo 5 ekibuuzo ekiriwo kiri nti ziba sente mmeka katukibalemu wano amabaati 40 ku mitwalo 5 yes times mitwalo 5 kitegeeza nti bwe bukadde 2 obw'amabaati obukadde 2 obw'amabaati weetaaga emiti egigenda okusereka emiti ne buliti bibalira akakadde kamu n'emitwalo 2 bwe bibalira akakadde kamu n'emitwalo 2 emiti ne buliti obalina leba anaasereka leba anaasereka akakayumba basobola okukaserekera akakadde kamu akakayumba singa oba mu urban mu byalo wasobola n'okukolera ku zikawansi naye ku kintu kye tuyita urban ekirina kilasi ke kakadde kamu okudda waggulu akakayumba kakati ekiddako ki tubale leba tumubaze tetunabala ngalama engalama gye gibalira akasente akaayo ogenda okulaba ng'oluusi oyinza okuba nga tolina sente nnyingi naye ogenda kufuna ensonga ekwongezesayo contract ng'ogamba nti ennyumba yange nagitandika eri ku wall plate noonya zisereka naye togenda kufuna maanyi gakwongerayo kukola nga ennyumba yakulema n'okutandika tulaba kyokolerera bw'ogenda okugattagattamu bino byonna ebintu nga ne bw'oba otunuulidde nti wadde emyaka gy'ebiri egisooka ennyumba ogituusiza ku wall plate naye ogenda kwongerayo contract ng'olaba kyokolerera naye bino byonna obituukiriza singa oba omaze okutuula wansi n'omanya nti weetaaga kino naye osobola kino neetaaga kino naye nsobola kino okusinga omuntu okkeera ku makya ogamba nti abantu bangi naga nti ku bukadde bwange 10 sisobola kugula nnyumba ewedde pozi mu byalo ewammwe ku bukadde bwange 10 sisobola kuzimba nnyumba ya bisenge 5 nedda nkikubalidde tubaze ebisenge 2 ne tubala eddiiro ngaggazi ne tubala akafumbiro n'ekinaabiro munda ne bw'oba ng'ogituuziza ku 5 ejyawo bulungi nnyo n'osigaza n'olujja woteeka parking abaana ne bazannya ne tubala nti bwe bange tutta amatoffaali 1,000 n'etwala amabaati 40 n'etwala ensawo za siminti 5 okudda waggulu
nekulaga nti etwala lebo obukadde kale bubiri okugizimba paka waggulu nomanya nti okuserekana ko kugenda kubeera waako eyo ennyumba waakiri osobola okubaako woogituuka ate n'okakola bulungi nga buli akayitako akeegomba naye okusomoozebwa okuliwo kwe kw'abantu okubaako ne waayagala okugula alinako waayagala okuzimba naye n'atasooka kwefumitiriza nti wenjagala nsobolawo ekimu ku bisumbuwa kwe kuba nti abantu bangi be mwebuuza ku bantu abatalina idea naye nga balina amampaati tosobola keera ku makya ng'oyagala gula mmotoka ne weebuuza ku muntu atagulanga ku mmotoka ebiseera ebisinga agenda kukutomeza oyagala gula ttaka okyebuuza ku ali mu bupangisa oyagala kutandika kuzimba okyebuuza ku alemedde mu bupangisa agenda kuwa magezi kigamanyi sooka otuule owefumitirize nti naye ddala abantu benneeyambisa be batuufu okweyambisa abantu benneeyambisa balina ideas ku bye neetaaga okunkolerako oba bali mu mbeera ya kutetenkanya ebyo byonna olina okusooka okubissa mu nkola nawaliriziddwa okutambulako ku weekend neŋŋenda ku luguudo lwa Kampala Masaka neŋŋenda nga ntunuulira enkulaakulana naye nakitegedde nti abantu abali mu Kampala tuli ku mampaati abasajja bali mu kyalo oba bali mu byalo bakoze bayita okuzimba njagala otunuulire mpa akatambika oluguudo ka vidiyo k'oluguudo olwa Kampala Masaka yes njagala otunuulire abasajja oluguudo luulwo awo wonna woolaba ku kkubo ezo tuli mu kilomita 100 naye weebuuze nti ki ekikeera ku makya noga nti nze njagala mu Kampala njagala nkumatize naye kulaga watuufu woogwa nti baganda bange abamanyi ku Mpugwe nti njagala nkibage nti baganda bange bw'obanga oli ku kyeyo ng'ogenda kufuna obukadde 20 obukadde 2 gwolowooza busobola okukola bizinesi mu Kampala wakati oba ogenda kubeera mu mbeera ya kuyiriba kyokka nga ate obukadde 2 olina woosobola okubuwummuza wabweru wa Kampala n'olwekyo tukuma okulogootana nga disitansi yawo wetuguze tugibalira ku Kampala tuloogotane nga tugibalira ku bitundu wetusobola okuba nga tukolera waliwo akabuga akali okumpi wensobola okusaka bizinesi kange nti ye njagala otunulira oluguudo luno n'enkulaakulana eriko kati kizibu nnyo genda ewantu n'osanga nga tewali masannyalaze kizibu ne bw'otambula kilometers mmeka okujjako eyo mu nsokolo ekitegeeza nti enkulaakulana wonna woogitadde egenda kubanga ekwanguyira njagala otugyeyo otuteeke katambi ak'amaka waliwo amaka ag'enjawulo naye kino nkimanyi nti bangi kigenda bakuba enkyukwe bangi tubeera mu Kampala wano bambi ne tudigida ne tugaziwa naye ng'ekibuuzo ekiriwo nti mu Kampala mwogazirya ne mwodigidira oyinamu kaki bangi be twaleka mu kyalo bwe tubalabako tuswala kubanga bakulaakulanye njagala otunulire ennyumba z'omu byalo zokka yiiyo zokka njagala ozeetegereze bulungi abasajja bakulaga nti kati bakyusizza endowooza ffe gye tuyina ey'omuntu okkeera ku makya ogamba nti njagala kunguza wano naye nga weeyagala okuguza oyinza obutasobolawo weeyagala okuguza bagenda kukuseera naye nga tolina kyogenda kukolera otunuulira amaka gaago tunuulira ennyumba eri mu kyalo gwagamba nti oyagala mu Kampala ddala bw'ofuna mu Kampala ennyumba osobola ogizimba ekitusumbuwa butamanya levo zaffe okitegeera kati eyo giveeko njagala obawe ennyumba zonna nga bwe zeddiriŋŋana okitegeera ogiraba eri mu kyalo si mu Kampala
eri Masaka. Awo ng'ovuddewo njagala otunuulire ennyumba nasobodde okukwata mu kitundu kyekimu mwe muli amaka ago gonna nga bw'ogalaba mu kitundu kyekimu ga bannakyalo era mwe muga nti abali mu kyalo bafu era oga nti nze njagala mu Kampala awo mu kumpimpi naye olina obusobozi obukuwangaalizaawo oba oli mu mbeera yakwetetenkanya oba oli mu mbeera yakwetetenkanya sooka okoleko ky'osobodde ky'otasobodde okkirize nti ekikyo kinnemye kakiyite bw'otakkiriza bintu bimu kuyita ogenda kubeera mu mbeera ey'okwetomeza okitegeera ziizo okitegeera kati gubudde noga nti ki kakati ono omuntu ayanguyirwa kubanga ettoffaali ly'ewaabwe Masaka lya 1,800 eryeno lya 2,500 amatoffaali 1,000 agono gakadde kamu n'emitwalo 800 ageno mu Kampala Metropolitan wa Kisompigi ojja kwekanga ga bukadde 2.5 amatoffaali 1,000 omusenyu eno gwe batuguze emitwalo 14,000 erigwa emitwalo 7,600 ekitegeeza nti okuzimba kugenda kwanguyira n'olwekyo tusooke twezuule tusooke tumanye ki kye tulina okukola niro tulina okukikola tulina kikolawa waliwo omukyala abantu bangi muludde nga mumbuuza ennyumba eziwedde sizirina nnyo naye waliwo omukyala eyantuukiridde ayina ennyumba ye eri Kawempe ku 5 rooms 2 eddiiro n'ekisenge self contained mulimu tiles mulimu amasannyalaze waliwo ne karumu akalawo osobola okusuza abaana akandibadde nga ak'abaana kuliko ka shade watono naye nga walungi kubanga kukola nsi kwennyini ku shell ey'Ekawempe ku 5 awo wennyini ku shell tunula ekyemmanga akakalina akali awo ekyemmanga wakakalina ennyumba eyo gy'olaba wansi awo nannyini y'akatunda akayumba ako ngenda kuwa ennamba y'essimu gw'oyinza okuba ngoga nti njagala akayumba akawedde kensobola okusulamu oba okukasaamu abapangisa basobola okuwangayo emitwalo 45 oba 3 oba 25 kisinzira munnaye bw'oba okikoze ne bw'oba okikutte osobola okukubira omukyala ye mukyala Harriet ye mukyala Harriet osobola okumukubira n'omugaa nti nabadde ku Lugonvu Vizition mwami Lugonvu nanga nti olina akayumba k'otunda kali katya njagala kalaba walungi kubanga kukola nsi kwennyini awe Nateete awo Ekawempe ennamba eri 0704 0704 67 67 05 0704 67 67 wandiika 0 osembyeyo 5 ye namba y'essimu ey'omukyala Harriet atunda akayumba ako akali awo Ekawempe kijja kwanguyira nga bwe nkutegeeza nti kali kukola nso osobola okumukubirako n'ogenda okalambula oba n'osindika omuntu bwe musiimawo ne mutegeeragana naye nga ali mu bukadde 25 ku 23 awo naye ng'okwogera naye kijja kwongera okubanga kibawo ekifaananyi ekituufu n'olwekyo mbakubiriza bukubiriza ne mbagamba nti twandibadde tuzuukusa ebirowoozo byaffe twandibadde mu mbeera ey'okulooza nti waliwo abagenda otukwata ku mukono okusitula embeera ffe kennyini ffe tulina okwekyusiza embeera singa tunejjamu embeera ey'okugolola obulago nga ssekanolya ne tulengera gye tasobola kukwata kyabuvunaanyizibwa okwata empola mpola 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 obeeko wootuuka ate nga kisoboka okutuuka ku buwanguzi nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi byereere.